kama yebazibe. Yes, tusokere ku kivulu kitwala abantu bayimba olwimba lumu nedda bampe dakiika 3 nenyimbiramu ennyimba 3. So live kye kirungi kye tosobola okumuzanyiramu n'okwata obudde. Sinanyumyamu naye ndowooza alina ensonga ze. Naye kyali kirungi nnyo. Mbanga CD tuziwulira nnyo. Juzi twali muyuna ne Dr. Chameleon. Ne mwiranga agamba naye muwulira nnyo CD. Katuyimbe obuseka kyega kuba CD ogiwulira. So kirungi live n'abandooza. I think it's a very good idea David Utalo gye yakoze. Ewaka wali ebizibu bingi. Bw'oba mwana omuto obanga oli mwana wa celeb oba star, okale omwana yenna teri n'omu ateetaaga ssaala. So it was good to pray over him kuba bamuzaala ndawo kati omulaba nga wakuze nga nenga Mukama kansabire omwana no future ye. Aja doctor yangamba nti yali birthday ye. Then Dr. Kamili nanga nti lwaki tosabira ko ku mwana wange as a gift for his birthday. And netusaba okusaba tekuli mu kabikono. Bw'olikula ojja kutegeera ensonga ezimu. Olemu aba n'ensonga ze. Nze naye nyina kwegamba Katonda yantika omugugu ennansa omulimo si mugugu ennansana kulabirira entiga ze. So ne bw'oba wandiyagadde okubule olina kuyitibwa kuno ennansana ku worship house. Nebaza bwebaza. Of course kwegamba abantu bazimbye ekkanisa yaabwe nga sinajja wano ngenze ku kyakyawo nga nambula. Nebaza Mukama nsaba Katonda eggwe tuddemu Celebrity Sunday abantu bajje tusabe kale ne batewedde bulungi. Naye abantu bazimbye ekkanisa mbadde nyumiza bakwano bange nga twebaza tugasa emikono nga twebaza n'abasiraamu ne bazimba. Oba kitegeera buli muntu azimbye owa boda n'akuleetera 10,000 abasumba abalala ne bakuwa sente. Okitegedde like kati pastors ab'enjawulo Dr. Serwadda pastor wa Fanero mu COVID yatuweereza $10,000,000, pastor wa Worship Harvest yatuwako $5,000,000, n'abasumba abalala ebweru ba pastor Katende ab'oku social media. Omanye ekintu ekizimbiddwa buli muntu. Juzi abasiraamu b'ennansana abatuliraanye bavuga loole ya 99 amatafaali ne bagatuwa tuzimbe ekkanisa. Kati ekyo kinyonyola otya buli muntu okuwaayo buli omu okuzimba. Pastor Bujingo alina yatuwako $5,000,000 mugundi like buli omu azimbye ekkanisa eyo. So Katonda addizeewo omukisa n'okusinga ennyo bammemba b'echurch ababeerawo live buli Sunday n'ababeera ku online n'ababeera ebusaabala n'ekiwaatule. Bantu bangi abazimbye. Ndowooza tegyali jankukutu just tebakuyita buyisi kubanga tewaliyo abaaliyo. Katonda mpayirizaamu ataano awo nsaze ekigambo naye nga omugolo teguba gwa nkukutu just gogo olumba bate bayise bantu.
batandise okulwanira ku copyright zaabwe z'ennyimba zaabwe awo twebuuliza kiki ekiremesezza gospel music okuba nti ekisooka ndi musanyufu nnyo nti mwami Silver Kyagulanyi atera nnyo tutegeerera mu bintu ebyo olutalo olwo olwa copyright lunene nnyo neebaza bonna abalulwaniko ogwange gwa kusaba nyina mukwano gwange eyo mu America bamita Jesse Reeves agenda kujja ne worship night naye yawandiika ennyimba ezo nga bwera Lord I need you ayina n'olika ennaku zino oluga I just wanna speak the name of Jesus by the way tulina worship night e Nansana 25 November Peter abantu bonna bajje tusabe naye ye afuna sente ze n'ennyimba ze yawandiika edda okitegeera zisigala zimuleetera sente ze kaakati naye Silver Kyagulanyi nabadde naye jjoowe yafuuka looya kati agenda otuyamba kufa bufi era olaba ng'abyogerako kati ng'abitegeera bulungi nnyo ffe nga bwe tugaa singa tukola tuti ne tukola tuti sibitegeera ebyo ebyabalooya sibitegeera naye hopefully one day olutalo tuli luwangula naye abantu bali mu kugamba nti abasacula music bokka bali kulwana olutalo aba gospel music temwetaaga copyright kati gwe amagye gonna bwe gawaayo olutalo gonna gavaayo mulundi gumu gali gasooke galemwe tulyoke tujje bwe bawangula waba kye bayita reserve force basooke bagende tulabe naye ate muli batono abamanyikiddwa mu gospel ate obutono bulwadde tono si bulwadde obutono si bulwadde mu bayibuli mulimu omusajja bamuyita Goliyasi eyamuwangula kali kavubuka kato bwe kati so omuntu yenna alina Katonda ne bwaba omu ne babiri babiri abakumi actually amagye ag'emitwalo 5 nga tegalina Katonda gasobola okukubibwa amagye ag'enkumi 2 so tuli so obutono tulina Katonda omunene bagitumye ejja kujja nze gwe mubuuza nayisinza ategeere ennyo ogwange gwa kusaba bwe banagituwa nga twebaza munnyonnyola ebintu tubitegeera bulungi gumiikirizaamu era katini gyali omukyala sinnawasa muwase naye nga nyina gwenda mwesiimye nnyo nti mmwe mutunuza munze mu kamera naye singa ngikyusa nkubuza ebifo ewuwo naawe nti omukyala waaliwa gundi aliwa gundi naawe kimanyi ekyo sosobola tojjula ki bitayidde ozaala ono muyimbi amanyi tuweza emyaka 6 abeera mu kkuba ndongo nze ndowooza era emyaka 5 kyali kikulu ebitongole bingi ebyenjawulo ebyatuukirira abayimbi kati waba nga tewaliwo atutuukiridde okitegedde waba tewali atuukiridde bayimbi era sirika busirisi naye Mukama yeebazibwe nti tuweza emyaka 6 nkiyigidde wano ekizibu nnyo nnyo olumu osobola okubeerawo nga wooli kati gwe oli munnamawulire oli well informed naye n'enkaaga gyandiweze oba kitega kiganda oba oliawo nesikola ki naye 5 bwe gawera ebitongole gavumenti buli muntu yakisituka nakola ki buli omu nakimanya sinze mwogezi wa gavumenti mukwano abasinga okwagala amen okijja ku kinti yonna ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama yanfuggyako eddusu mwebaza kati ekyo kikolere ki okitegedde omuto ennyo n'akwagala omukadde n'akwagala omulokole n'akwagala ate mulokole n'akwagala ekyo Katonda yakigaba bugabi ndowooza
of course musaba manyi okusiiba n'okusaba n'okumwegayirira ampa okuganja mu maaso g'abantu be kuba emitima gy'abantu Mukama yagifuga. Basanga tumaliriza music industry ennaku zino yatabuze. Waliwo ekintu kati kikuzeewo kya sexual harassment naddala mu bakyala, abasajja basaba abakyala ebibatu, olina akula oluyimba n'omuyimbi omukyala kolako n'asooka namusabiriza ate bigaana oluyimba alugaba. Ensonga eno njogerako ki nga pasita ate esemutime ndowooza bw'oba omuyimbi omukyala oteekwa okuba oli aweya nti industry moli egenda kuba n'ebikemo bingi erimu abangu kidda ku ekisooka kisi kirungi naye ndowoozayo beera mugumu okitegedde kigamba oli bw'aba akugyeko oluyimba oba akuyisiza bubi kkiriza nti Katonda talina mukisa gumu gwokka. Enzigi ezimu zeggala ezimu ne zeggula. It comes back to kidda ku ggwe kubanga oli bwakozesa n'okozesa n'ofuna siriimu n'ofa okitegedde kigamba oba Mukama akubeere obeere strong enough nti empisa z'abantu eziba zisiiwuuka gwe beera mugumu oyite mu nsi muno ne Mukama Katonda wo ng'akwatiddeko oluggi bwe leggwala nti oli abadde akwarasinga sexually oba okitegedde kigamba Mukama akubeera olwo oluggi lweggale soke Katonda eyakusitula n'akuteesaawo mwesige aliggula olulala Katonda tabeera na mukisa gumu. So nze njagala singa omwana oyo mwala abadde muwala wange nga mwanange mugamba mwanange manya ensi gy'oyingiddemu si nnyangu oba okitegedde saba Mukama akwatireko olwane n'ebikemo abasajja ab'empisa embi ensiwuufu Mukama akubeere tabaleeta mu kkubo lye baba bazze akuwa amaanyi okubadduka kubanga omulamu esigala ng'oli mulamu muganda wange. Yabadde ki juzi bamugoba ku internal affairs e UK ne bamutwala nkaguddeyo kati bamugobye mu kirabu ng'ayingira nayo nga batoyingira wano. Yakoze ki? She's a star. She's a star. Kale Mukama Katonda sabira eggwanga sabira buli ali ku programu eno nga mulwadde omuwonye sabira buli muntu nga talina mukisa ogumuwe nsabira ayina endwadde ezitawona Bayibuli egamba nti gwawonye endwadde ezitawona mu Yeremiya 3:27 nsabira omuntu nga abuliddwa omwana Mukama amuwe omwana sabira omuntu atalina ssente Mukama amuwe ssente sabira omuntu nga yali mulokole n'agwa addemu asituke addeyo mu kyaki sabira ayagala okulokoka nga atidde Mukama amuwe amaanyi sabira omuntu atalina ttaka atalina nnyumba atalina waabeera Katonda amufunire waabeera sabira omuntu alina ebizibu ebingi ennyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama abikuggyeko. Zabbuli 4 olunyiriri olusooka Dawudi yaga nti nali mu kinnya ekiwanvu Mukama nanzigyayo. Sabye Mukama akuggyeyo akuwa oluyimba olupya. Sabira eggwanga lyange Uganda ne ng'oluyimba lw'eggwanga lugamba we lay our future in thy hands. Sabira abalwadde abali mu malwaliro sabira abakulembeze baffe okuva ku LC1 paka ku mukulembeze kuva ku buli muntu alina position yonna from the ruling party to the opposition. May the Lord bless and help you to lead this nation with the Spirit of God. I pray that God will bless you and keep this nation and keep your family and lift you in Jesus' name. Amen.